The newsroom, where untold story is revealed. Nyagange nze Halima Hamisi nenga bampita mama Jauhara nange nvudde Butambala. Twakolagana nnyo ngenkolagana eri wakati wange n'amaka ga Haji oyo kuba bali bannayiba bange nga tuli wamu tuli mpoloti emu era nga mwe twazimba nze nsooka mu maaso ye n'addako emabega. Naye enkolagana gye twalina ng'omwami olinga wampisa nnyo kuba nze najjanjabako ko mukyala we museera we yaviiramu olubuto naye nga Haji tasobola nakutunuulira kwetegereza nga basajja bwe batunuulira abakyala. Ng'abaana bange mba ntambudde mbaleka wa Haji ne babeerayo oba wiiki ne mbasanga nga bali bulungi nga tewali buzibu bonna bo batuuseeko. Twagala bwenkanya kintu kino kirimu obutali bwenkanya. We shaitani yina embika gye yabika abantu amaaso omuntu tasobola kugaa nti omuntu yakutte omwana waggulu katanda ku mulundi ogusooka n'abali wakati nga tebalina kye bawulidde yadde tewadde yadde eddoboozi naye ng'omulundi ogusooseke gwamuleepinze katanda waggulu akookusatu ate. Mwena batulaba nabatuwuliriza nsooka nnyo kubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala we mutuusiza mutuyambako ku nsonga za Haji. Kyenjagala nze mukyala mukulu wa Haji omukyala gwe yasooka okuwasa twakola embaga siri mukyala gwe yaleeta bwatyo twakola embaga tuveeyo Rwanda ne tujja eno naye bampita Kangwera Zuhura gemanya gange first born waffe ye Firdaus bampita mama Firdaus abasinga bamanyidde ku linnya lya mama Firdaus. So embeera ya kooti ogiraba otya? Embeera ya kooti kintu kyendabye engeri gye tutuuse ne bagamba kale nga nti obujulizi tebunaweera bakyasonda obujulizi nze mbadde nzize nga nsuubira nti obujulizi bwonna bamala kubufuna ekintu bagenda kikolako kigwenze bwe mbadde nsuubira naye bagambye obujulizi tebunagwa naye twebaza Katonda abantu babaddewo bangi mwena mwebala batubeereddewo abali bweru mwena tubeebaza Mukama batuwere nnyo omukisa. Barakallahu fikum. Bubaka ki bw'oyinza obuwa mukyala munno kuba y'ensonga lwaki Haji ali mu kkomera? Obubaka bwenyinza kuwa abakyala bannange obwa Hajjat Zulah bubaka ki bw'oyinza omuwa gwe nga mukyala mukulu bwe yasangawo? Okay. Obubaka bwengamba mukyala munnange era mama w'abaana bange Hajjat Zulah era ye Zuhura nange yenze Zuhura mbadde ye Zuhura nze ndi Zuhura mukulu naye ye Zuhura muto munnange. Kakati kyembadde njagala mugamba bw'abanga shaitani eyamulingirira namukozesa ekintu ng'ekyo avi mu lwatu ayogera amazima taata w'abaana baffe aleme kumukuleka mwogwo bulungi kyokka nga alina okulabirira abaana naye kenyina alina abaana babiri beetaaga kulabirirwa bulungi. Kati nze mbadde nteesa bambi shaitani abantu bakola ensobi Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kolebwa abantu Hajjat Zuhura bw'obanga shaitani yakukema bambi satani nga yakukema vayo yogera amazima taata w'abaana baffe ave mukomera abeere wa ddembe tewali buzibu. Naye Haji obujulizi bwe muyinako kubona ye mukyala wange omukyala oli mukyala mukulu mukyala Haji yatwekeranga abaana era nga bagenze okusoma ne mukyala wange ono naye nga Haji we yasanga ne mukyala ono ng'avudde e Rwanda kuba yavanga e Rwanda n'akomawo waffe ekibibi we yasanga nga ne mukyala wange wakanga tutudde nga Haji takyama nga ntolola butolezi kisalaamu nga Haji ye muntu alina ensonyi ennyo ku kigambo bakyala neno olw'ensonga eyo nze nvudde Kibi Butambala okujja okuwa obujulizi nga nze Salimisi ekibi bampita Taata Jawhara kyenvudde nvo Butambala okujja okuwa obujulizi Haji yayise neeyisaaye yali ya muntu mulamu nnyo ng'era muntu mulamu atayagala kwemanyiza kigambo mukyala wadde omwetegereza kyenvudde nvo Kibi okujja okuwa obujulizi. Omukulu anjitaye ogambo tia sina tabu yonna ninasooka nakiramuso ekigamba assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba wonna mu mutega nswera omuko equity for all equity free Haji Ali omulange samu kuzaako bwe
Alhamdulillah. Era ndi musanyufu nakyo kye nakoze kanzu yange eno gye mbadde nsinga okwagala okulaga nti ntaddewo omubiri njeewo omubiri kulwa musajja munnange ate muyisiramu munnange okulwanirira eddembe lye taata. Kakati esebo okusinziira ku ggwe na buli kimu ekibadde kigenda mu maaso n'okubeera nga kitambula olunaku olwaleero tubadde waneeno ku kkooti esebo kyekyo exactly bwekikusindiikiriza mulimu kinogamba nina okugenda okubeerawo. ekisinza okunsikiriza ennyo mbadde nfolowinga nnyo ensonga zino okuva ezaava naye nga bwenzetegereza ennyo kubanga nze nvudde wala nvudde hoima okujja wano ndabire eddala Haji ani ekifaananyi kyendaba ku social media oba byendaba ku social media byebiriwo era natandise ekiro okutambula nentuuka wano mu budde era Haji bagenzi muleetanga waali era ne mba musanyufu nnyo kubanga mulabako ate nekyendabye gamazima galabise dda kubanga sayidi yaba opponent sayidi y'omukyala ababbi era bo balabise mu namba yaabwe nga beevedde ate nga ffe tulabise nga bwetuli kwegamba amazima gonna n'obujulizi bulabika nga buleetebbwawo ebuli so tulinda lunaku mulindwa olwa ikooti otutandika okuwuliza omusango tulaba ate kiddako. Okusinziira ku ggwe abakyala abakola ekikolwa nga kino eno Hajjat kyagenda mu maaso n'okubeera ng'akola omuwa magezi kiye Hajjat katidde abakyala abazaalako akatale kubanga buli musajja essaawa eno takyegomba kubeera nga agamba ku mukyala alina mwana. Nange kennyini kamakoogeera omukyala yennyini ne mmuzuula nti azaddeko newaba alina lubuto at least ndujjamu kubanga abakyala bazaddeko amakulu aba na matono omubeererawo omulerera abaana be n'ate n'awunzika ng'akulumiza mu nnumi eno gye balumye Haji. So mu ekyo kyendabye kyongedde okusuulira ddala akatale k'abakyala abazaddeko oba abalina empeekera zaabwe. Naye kennyini ne mba mufunye kabe ng'afaanana atya nga yiikako n'amazzi sobola mwetantala yadde. Sisobola kwetantala yadde mukyala azaddeko nti nina mpeekera makulu gaabwe matono. Haji mwezero omusajja ayiriddewo Hajjat omubiri Hajjat nga bajja stating ebintu bino kubadde wano nga gyalabirira abaana paka kati n'aba nga amusasudde bwatyo ekyo kindaze nti bakyamu nnyo era nze kyampadde ekirala kyampaddemu kyagazizaako obwongo obwange ne gwe nnina eka kati natandise we mba neebaka nzibirizaako limu zerimu gonna siyagazibiriza ono kyandaze nti ddala abakyala be bamama abatuzaala balungi gye tuli naye ate balaze nnyo obuyaayi ebyenfuna bibamaliddemu nnyo ddala. Kakati kusinziira nga bwe bibadde tiimu Haji erinayo essuubi. Tiimu Haji essuubi weerira ery'amaanyi nnyo ke twafuna abantu bano wamanga ntufuna ow'ekitiibwa Nsereko Muhammad Nsereko n'abanga akulembedde bannamateeka bonna ne bamobiliza ofiisi ya president yatusindikidde full figure abamama fiina bonna webali so tuli baggumivu era sayidi eri ebadde terina nnyo bujulizi kwe kugamba nti bongereyoko ensonga ezo tubeere nga tuzogerako mu high court bwe obujulizi tubulina n'obuwanguzi. Kale ese oyinza okugamba nti tubaagaliza ate lugendo bulungi weewaawo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.